tubadde programu eno saa 2 naye tetusobodde kwogera ku nsonga ze nandyagadde nnyo okwogerako. For example, nandyagadde nnyo okutanya ku kye bagamba dikaadi zaffe bazitunda. Well, okusooka kisanyusa kiraga nti tiketi ya NUP yatunzi. Ate tiketi yaffe okuba etunzi kitegeeza nti abantu bakkiririza nnyo mu mulamwa gwe tukkiririzaamu. Naye tewali muntu yenayina atunda kaadi ya NUP. Njagala okusinziira wano ku NBS okugamba omuntu yenayina kuba tesobola kurulinga out wasobola okubeera ye abantu nga ye azze n'abeerimbikamu ng'ayagala kola byambyoni. Omuntu yenna akusaba ssente kakibeere 10 oba akusaba feva yonna nammwe abakyala abali eyo byayinza okujja n'akulimbiralimbira okwo n'akugamba nja kufunya tiketi ya NUP kola kino oba kino mulope, kubanga tulina enkola enkaakali. Office yange ebeera open all the time. Ntuukirira oba otuukirira Secretary General wabe ensonga eyo because it's wrong. Ekyokubiri, doesn't matter ne bw'oba teweetaaga kuba nti gw'otuuka nnyo ku kitebe oba omanyi president oba omanyi secretary general oba omanyi leader of opposition oba mobilization secretary nti gwe kati gwe olina enkizo okubalala bonna bonna. Buli memba wa NUP yenkanakana ne munne era mwenna musobola okwesimbawo tubatunulira kyenkanyi bye tugoberera mu bimanyi. So tebakulimba tewaayo sente bwe ziti oba nze nja okuconnectinga. No, enkola yaffe eri transparent, eri open, eri clear. Ombuuziza ku bya mutabani wa Museveni okusalako omutwe. Si gwe gusoose, si gwe gwokubiri. Amakya ga leero yagambye ffe tuli baddu, slaves. Ate nga munange bwe batulaba naawe ali wano oyinza obbeewomerezaako naye nga munange naye bakulabanga omuddu. Naye nze nagamba nze siri muddu. Ne bannayuganda bannaffe abalala tetuli baddu. Era tugenda kiba confirmingira abo abantu tetuli baddu. So ekyokuntiisatiisa ngenda kutta ngenda kola ki baakigezaako. Maaruwa baali baze kunzita naye mutonzi waffe yasalawo. N'olunaku lwaleero gino baagala okunkolako obulabe bwonna bwonna naye ate Katonda yabasinga amaanyi. Namulaba ennaku ezo ngagamba nti anyway ebyo ebikondeddwa ebireke manyi nti akukyalinyira mu kikonde. Bambi kati ffe twakulira mu ghetto. Embeera gye twakuliramu yali enyigiriza naye twebaza Katonda twagiyitamu. Naye mwatu balaba ebyafaayo byaffe ate bo babinyumirwa balabanga firimu kati naye ayagala kubeera nga ggwe. Ayagala kubeera badman namulabe ng'agamba ndi gangster. Balowooza binyuma. Wetwavaayo bwe natandika okwogera ekigambo ghetto with pride. Nabagamba tukola nnyo si kuva mu ghetto naye ghetto gifuula a better place to live. We work hard not to leave the ghetto but to make the ghetto a better place to live. Baali banyuma ghetto era nnyina n'akayimba ke nagamba zijjukira mu 96 nga batuyita bayaaye beeyo wansi okitegeera nga bawoza atubeera mu ghetto mu buyumba obubi nti twasiraana kati baagala kubeera bagangster kati baagala kubeera ababokisa edda babokisa batuyitanga babbi. So twebaza Katonda nti tutuuse ku ssaawa zino nga batwegomba. Mwai Museveni yali azaala wa ghetto nga tebamanyi na kigambo ghetto kye kitegeeza. Era nasooka okusinkana Mwai Museveni ne bamugamba ye ghetto president. Lwali lunaku lw'abavubuka eyo Arua ebiseera ebyo minisita abavubuka yali mukwano gwange agamba ghetto kitegeeza ati kati Museveni mulaba mwandikidde opapula ababuladi bange bakyali banogaya ojjirira ojja kumanya nti gye tuli. So eri abaana ba ghetto mwena njagala mumanyi balinga babazaala wa tebabalabawo naye kati babamanyi. Ate njagala tuka ekiseera nga babamanyi nga ne mu national budget tebateekamu nti kati mu ghetto genda ogabe west. No, si kye twagala. Twagala ezo ghetto bazitamakinge zonna wabeereyo amasomero yonna wabeereyo amalwaliro wabeereyo amataala nga galayitinga kyetwagala. So ffe twebaza Katonda nti abantu ba ghetto tusobodde obaleeta ne tubateeka ku front page. Newankubadde Mwai Museveni ate yalondayo n'agamba kati mu ghetto nkoze ntya londayo oli waliwo awe muli ennyo n'amuleeta waliwo nakola ki n'abaleeta. Abo si be barepresentinga ghetto. Mu ghetto abantu abavaayo boogera nganze wali abantu aboogera nganze. Abasenyenyi bonna baana ba ghetto Banubian bonna baana ba ghetto. So
Museveni and his people should stop misrepresenting the ghetto. Kanjogere ne ku nsonga eno nti bagenda mu ghetto ne banoonya abantu batuyiriryanga misinde naye kaakati ddamu lyagenda abaana ne banywa amafuta ng'ali awo alaba oli n'asika enyosti oli n'aleeta enchwiri n'awunda oli n'azinga tebafaayo kasita mwe mubavumira Kyagulanyi kasita mukuba abantu abagira Kyagulanyi si kye twagala mu ghetto ffe tetwagendangayo kuyigiriza abaana kwekubya no kubalaga nti awo we bali si kye bali ezo engoye eziddugala ze bali si kye bali eyo just mbeera basobola okutransforminga naye wano Museveni making sure abaana ba ghetto basomenge nti kyangu nnyo mu Uganda okutamiira ku nusu bitaano osobola okutamiira nojja kusanganga n'ekitabo tekisobola gula nusu bitaano so we keep transforming that ebya mutabani wa Museveni and I'm quoting, you said challenge accepted. Say where and I will say where. Yeah, kati olaba. First of all, manyi nti mutabani wa Museveni bambya ndootako ndowooza singa akeera ku makyanga yenze kyekirabo kye kyaba asinza okufuna naye tesi yenze era naye mugambi waliyo Bobi Wine omu ali wano naye ate ng'ekyo kivuddeko well abyagala nnyo naye namugamba challenge accepted era ayimirire mu ringi bamanye ani Jeno omutuufu kuba awo muba mugenda kumanya Rio Jeno ne feke Jeno naye kati ebyo bya kiseera ekyo saawa zino twogera ku nsonga eziri serious ez'eggwanga sabira tebiri serious biri byawandiika byo okumwenge naawe well bro